tempo zino twa program ya fensinga betambula buli lwa mukaaga oziwera saa 11 tuba tuzina tugende maaso n'okutwala mazina kusomeza ziri 5 omwezi mwana wattu gwa mukaaga 2021 gwe mwagwe tulimu era ng'ensinga bwetambula nkujjukiza genda gwaffe kwa channel yaffe ya TV Uganda ogende maaso n'okubeera nti mwanattu osharinga subscribing ne programs zaffe genda maaso n'ozigobera ku Facebook kuba kweziri noonya TV ogende maaso mwanattu n'okubeera nti oweera programs zaffe ensinga begenda maaso n'okubeera ng'etambula gwakikoze no subscribing ate no sharinga programs zaffe bambi Katonda agende maaso n'okuba nti akwamu kyosiga okubeera nti weetaaga program ensinga bwetambula Hakim Lubwama enzagenda gikutuusaako nga bulijjo tugenda beera nga tutula bintu bingi muli mu ggwanga erya Uganda byalibaddewo wiikendi yonna ebiri mu ggwanga erya Mali Kamusayi Mutemi emyaka 38 Sami Goita agenda maaso n'okuba nti amba gavumenti omundi ogwokubiri ngenda beera nti ngenda yokko ate n'akaseera konna eggwanga erya Ethiopia yandigenda maaso n'okubeera nga lifuna ekibambulira oluvannyuma lw'eggwanga erya Misiri n'eggwanga erya Sudan okulayira nti mutuufu senga Ethiopia egenda maaso n'okuzimba ng'ezimba ddaamu gagatte ku mugga gwa Blue Nile bagenda beera nti bagenda maaso n'okubeera nti bafaafagana nayo era nga wiiki eno bagenze maaso n'okwegezaamu mu nsonga ez'ebyokulwanyisa wakati eggwanga erya Misiri n'eggwanga erya Sudan nga beeteekerateekera omukeeko buli wakati w'eggwanga erya Sudan Misiri ate mpozi n'eggwanga erya Ethiopia mu ggwanga erya Uganda tugenze maaso n'okuba nga tutandikira mu mbeera yagenda maaso n'okuba ku lunaku olutandika wiiki eno oluvannyuma lwa Generali Katumba Wamala Edward okubeera nti yali asasiriddwa amasasi wali mitundu eb'ekisaasi oluvannyuma yali ayolekera NABAMUKUBYE yali agenda okuziika nazaala we amuzaalira omukyala era embeera okakana byagenda birina okukomekeresa ng'abantu babiri bebagenze mu maaso dusulamu akaba omuli muwala we Brenda Nantongo ate mpozi ne Kayondo Haruna yayidereeva we bwe yagenda mu maaso n'okuba nti bafiirwa amasasi ago abatamanya ngamba bwe bagenda mu maaso n'okubalumba ne basirira amasasi ng'ekigendeerwa kyali kitegendeerera mu kubeera nti batugumbula yeno Katumba Wamala nga bebaze batugumbula bannamagye abalala okwali Kano Ibrahim Abiriga omujjukira bulungi Meja Kigunu 2016 2017 Felix Kawese ate mpozi ne Kirumira yagenda mu maaso n'okubeera nti atugumbula era nga bamatugumbula n'okutuusa kati alipoota ekyaganya okubeera nti zivaayo bani abagenda mu maaso n'okutta abantu abo banna abasirikale abali bakola mu bitongole eby'enjawulo eby'eggwanga erya Uganda ebyokwerinda naye nga n'okutuusa kati wali alipoota yonna yagenze mu maaso n'okubeera nti Jeno Katumba omusajja ono wamaanyi nnyo era nga mwana nzaala zeeri mwana attu Kalangala musaza la Ssaabasajja Kabaka wa Buganda erisese era nga yasoma yasooka n'afuna certificate mu byobulimi yava n'agenda mu maaso n'okubeera nti afuna diguli mu nsonga eza international relation n'agenda mu maaso n'okubeera nga agifuna ate bw'ati n'afuna ne master mu degree yafuna master degree in science strategy leadership yagenda mu maaso n'okuba nti afunira mu ggwanga erya America. Katumba Wamala y'omu ku bannamagye mu ggwanga erya Uganda omu ku abakyasinze okuba n'ebisaanyizo ebiyitirivu ennyo era ng'atendekebwako mu nsi ez'enjawulo dda mu ggwanga erya Uganda mu masomero g'amagye yagendayoko ate ne mu nsi nga Nigeria gwanga erya Russia by then bali bagita Soviet Union Nigeria n'agenda yoko ne mu gwanga giri Tanzania n'agenda maaso n'okutendekebwa amatendekero agamu gatendekebwa mu kuli ya Uganda Military Academy yagenda maaso n'okuliyita muko Tanzania Military Academy yagenda maaso n'okuba nga atendekebwa yoko Soviet Union by then bali bagita Soviet Union akadeka nje bayita Russia yagenda yoko n'afuna okutendekebwa ate gattako ettendekero ly'amagye mu gwanga ya Nigeria niyagenda maaso n'okuyitako nono yatukako ne mutendekero agamu kagakyasiza okuba amanene mu ggwanga erya America erya United States Army Commander and General Staff College yagenda maaso n'okutendekebwayo gattako yagenda kera mu ttendekero erya United States Army War College n'agenda maaso n'okulaba mu kubatendeka ku bannamagye abatono ennyo boyinza okulowooza nti balina ebisaanyizo ebisukiridde ennyo era eby'okubeera ng'alwana omwana yattu ettale ez'enjawulo tulowooza nti akigwamu bugwi era nga ne mutwalo lwa 96 yayita gavumenti ya NRM mu buyinza yasooka kubeera ng'alwanira ku musaidi yeranaga ne NRM mu gye yali limanyiddwa ng'erya Uganda National Liberation Army bwetyo oluvannyuma lw'okubeera nti 96 NRM yali emaze okubeera nti ewangula mwana wattu gye erya Uganda National Liberation Army. Katumba Wamala ate aliwo okubeera nti yeebuzaabuza yegatta ku gye erya NRM gavumenti yali egenze mu maaso n'okuba nga ejja muyinza nakkiriziganya okukola nabo n'atandika okugenda mu maaso n'okubeera nti mwana wattu akola mu mbeera bw'etyo mu 1999 paka 2000 yalekera eggwanga erya America n'agenda mu maaso n'okubeera nti atandika okubeera ng'atendekebwa mu nsonga eza kinnamagye
wali musaze eri mukole mu ssomero ery'amagye erya America erimanyiddwa ng'erya Army War College mu Pennsylvania yagenda mu maaso n'okutendekebwa wakati wa 99 paka 2020 yagenda mu maaso n'okubeera nti ayolekera era yakomawo ne munda mu ggwanga erya Uganda. Katumba Mala yagenda mu maaso n'okubeera nti yeesogga ejje ery'eggwanga nga by then yali Major General wakati wa 2021 yabeerako Major General era bati n'agenda n'aduumira ejje erya Uganda mu ggwanga erya Congo aduumira ejje ery'okutaka mu ggwanga erya Congo ajjukira obulungi olutalo lwaleeta Laurent Kabila mu buyinza. Yino Katumba Mala yamu ku baduumira ejje ery'eggwanga eryagenda mwanati munda mu ggwanga erya Congo aduumira ejje ery'okutaka era by then yalina ekitiibwa oba ranka eya Major General. Bwatyo yavaawo 21 paka 2015 nayondebwa okubeera IGP wamuyite Inspector General of Police n'agenda mu maaso n'okuba nti ekikwatamu okumala emyaka 4 ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'akulembera poliisi. Bwatyo gyava bwatyo mu 2000 ng'amaze okuba nti aba ku kitiibwa ekya poliisi n'agenda mu maaso n'okubeera nti yalinyisibwa eddaala n'afuuka General era bwati n'afuuka General n'atandika okubeera ng'aduumira ejje ery'okuttaka era yadda mu barracks Ebombo n'agenda mu maaso n'okubeera nti mwanattu aduumira ejje ery'okuttaka ng'asinzira mu barracks ey'Ebombo. Bwatyo omukulu General Katumba Mala kati no mubiri era mu kiseera ako wakati wa 2005 paka 2010 yagendako mu ggwanga erya Somalia n'aduumira ejje erya Amisom erigenda mu maaso n'okutebenkeza eggwanga mwanattu eryo erya Somalia mbeera eno y'okulaba ng'ebintu bekigenda mu maaso n'okubokerayo era olw'emirimu emiteematendo gyali akoze mu ggwanga erya Congo mu ggwanga erya Uganda n'okutebenkeza emirimu mu ggwanga erya Sudan mu ggwanga erya Somalia ng'asooka okutebenkeza okuduumira ejje eryagenda mu maaso n'okutebenkeza eggwanga erya Somalia nga neetwogera kati balinako ku mirembe giri yaddiyaddeko. Bwatyo 2013 omukulembeze eggwanga yamusiima n'agenda mu maaso n'okumulonda okubeera mwanattu omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ery'oku ntikko bamuyite Chief Defence Forces oba bamuyite CDF w'eggye erya IPDF tuuka mu 2017 byagenda mu maaso n'okugibwayo. Bwati n'afuulibwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'abakozi omubeezi era bw'atyo mu 2019 n'agenda mu maaso n'okufuulibwa minisita omujuvu eby'entambula ate mpozi n'ebyemirimu. Ono abadde mu magye g'eggwanga erya Uganda kuva 1990 ng'ali mu ggye ly'eggwanga erya Uganda magye ali active agenda mu maaso n'okubeera nti mwanattu ayambala ekyambalo ate n'okubeera nti mundu asobola okuba nti agikuba emyaka gyonna agimaze mu ggye lya IPDF era ng'ono netwogerera wadde nti minisita ali mu bifo eby'obufuzi naye kyewunyisa nti akyagenda mu maaso n'okubeera nti aba mu ggye ly'eggwanga yatanalowooza ku nsonga yakubeera nti mwanattu awummula. Embeera eno wegidde nga obungeke bukyali obunnya mu ggwanga erya Uganda n'ebibuuzo bikyebuuza ku mbeera baani abadde baagala okubeera nti bamiza omukulu ono omukka omusu ensi ekyagenda mu maaso n'okubeera nti yeebuuza baani abadde baagala okubeera nti bamumisa omukka omusu nga mu kisanja kyokka ekya 2016 abali mu bitongole ebyokwerinda baana be bagenda mu maaso n'okutugumbula okwali Major Kiggundu eyatugumbula mu 2016 omukulembeze yakamala okubeera nga kwata ekisanja ekyokutaano okwali Andrew Felix Kawesi yatugumbula mu nnaku zo omwezi ogw'omwaka gwa 2017 gatta Kabiriga mu 2018 yagenda mu maaso n'okutugumbula ate ne Muhammad Kirumira yagenda mu maaso n'okubeera nti atemulwa naye nga ne kutuusa kati alipoota zikyaganya okubeera nga zivaayo wabula ng'enzita yenna omuntu agenda mu maaso n'okutta abakungu abanene mu gavumenti alabika akozesa script y'emu yakozesa mu 2016 ne kuba Masheyi bonna abagenda mu maaso n'okutugumbula yagenda mu maaso n'okubeera nti akozesa wabula ekyawunganako ndowooza y'enku oba z'ennaku n'emyaka mu bagenda mu maaso n'okuttibwa gyekigenda mu maaso n'okubeera nga kyawuganamuko kubanga jjukira abakulembeze b'Obuyisiraamu bangi abagenda mu maaso n'okuttibwa mu mbeera etaategerekeka wabula nga etwogerera teri alipoota n'emu yali evuddeyo kubeera nti mwanattu eyanjulwa eri bannayuganda n'okwanjulwa eri ab'eŋŋanda z'abantu abo abazze bagenda mu maaso n'okutugumbulwa baani abagenda mu maaso n'okutta abantu abo. Embeera y'ekyali zibu nnyo era nga jjuka kunemba bigakaawo omwaka oguyise famire ya Andrew Felix Kawesi yagenda mu maaso n'okuvaayo nga abaali bamusabira ne balaga obutalimatuvu bwabwe olw'embeera ey'omuntu abwe yagenda mu maaso n'okuttibwamu naye nga n'okutuusa kati bwadde gavumenti yavaayo n'esuubiza okubeera nti mwanattu agenda kukola ekisoboka okubeera nti emirembe ng'ezonoonyereza baani abali mabega okutta bannayuganda ddala abakulu mu ggwanga byonna bya mwanattu bikyakuttataka tewali kyonna kyageze mu maaso nakuleeta nkola ennambulukufu eyinza kubeera ng'enambika baani abagenda mu maaso n'okutta bannayuganda. Pulezidenti w'eggwanga weerayogera Kamandu Felix Kawesi amaze okugenda mu maaso n'okuttibwa yategeeza nga bwagenda oleeta kamera aziteeke mu bifo byonna ku nguudo zonna zimwasanjala n'ebibuga okubeera nga ziketaamenyibwa amateeka wabula nga neetwogerera ekyasembayo kyabadde wiiki eno
ebyakwatiddwa kamera biraga byonna byagenze mu maaso n'okuba nti byalabise wabula nga neetwogera kati bakyalemedde okuzuula ani yabadde mabega w'ebikola ebyo ebyogezaako okubeera nga batta munnamagye omukuukutifu mu ggwanga General Katumba amala kamera jjukira zaatandika okubeera nga zoogerwako mwaka wa 2017 naye nga tukudde olwaleero nga kamera nnyingi eziri ku nguudo tuminaye tezinabeera nga zikola nga n'ebimu biwuduwudu ebya kamera tebizikolera ddala n'agamba bagenda kunoonyereza wabula bikoma mu bigambo tewali kyonna kyagenze mu maaso nakubeera nga kisuulibwa wani agenda mu maaso n'okutta bannayuganda era abaludwa abantu abamu batandise okubeera nti beebuuza bwe kiba nga batta abantu abalina amagye n'emmundu ennene bagenda mu maaso n'okuttibwa olwo bannayuganda abalina mwana batalina kyakulwanyisa kyonna bagenda kubeera nti bakola ki embeera bika nti si nnyangu nnyo nga begenda mu maaso of course n'okubeera nga etambula mu ggwanga erya Uganda mbeera ya mukeeke nnyo n'okusaa tukyebuuza bani abagenda mu maaso n'okubeera nti babadda ekinnabeera nga ekituufu kiba kimanyika era nga n'omukulembeze eggwanga yabadde ayogerako era eggwanga omuntu okusoose mu kisanja eky'omukaaga kyagenda mu maaso n'okubeera nti akulembera yabadde n'ategeeza nti poliisi egenze mu maaso n'okwebaka ennyo era terina kyegenze mu maaso nakukola kiyinza kubeera nga kiyamba kulwanyisa amenyi bw'amateeka n'abalagira okubeera nti badda ku radio call bave ku masimu kuba abamenyi b'amateeka n'abakozesa amasimu ti amasimu tegana network esinga radio call ebyonna bigenze mu maaso n'okwogerwako n'abategeeza nti kamera zigende mu maaso n'okusibako ennyo essira wabula kamera zikyaganya okubeera nga ziderivalinga ekyali kisuubiddwamu okuteeka okugenda mu maaso n'okuba nga zikwata babbi obusimu mu kibuga Kampala ate mpozi n'abo abagenda mu maaso n'okunyaga obusawo oba abagenda mu maaso n'okubbiramu takisi oba okukwata bodaboda oba abeekalakasa naye mutuufu okubeera nga zikwata bano abenyi b'amateeka bakyaganya okubeera nti ekisinga ekifaanako kuttemu lyonna lize zigenda mu maaso n'okubeera mu ggwanga likolebwa nga essaawa zigenda kubeera 3 oba nga ziri 3 ejjuga Joan Kagezi ebagenda mu maaso n'okumunyiga bamunyiga saa zigenda kubeera 3 Hassan Kirya lyomogezi w'ekitebe ky'obuyisiraamu ekibuli neyagenda mu maaso n'okutibera nga saa zoolekera 3 Meja Kiggulwa neyagenda mu maaso n'okubeera nga atugumbula era nga saa zigenda zirimu 3 awo ez'okumakya bali zaali za kiro era zaaliko zaawo kumakya era n'omugezi Felix Kaweesi era neyagenda mu maaso n'okutugumbula nga saa zigenda zoolekera okubeera nga ziwera 3 ez'okumakya Kirumira zaali zigenda mu maaso n'okubeera nga zingira 3 ez'akawungeezi n'agenda mu maaso n'okunyigibwa n'abasena mu majja bagenze mu maaso n'okutibwa abakulembeze b'eddiini naye ng'era ssaawa ezikunukkirizamu 3 kitegeeza nti alina script egenda mu maaso n'okutulugunya bannayuganda oba okutta bannayuganda ddala bakungu mu ggwanga bakulembeze yandibanga yakwata kya ssaawa 3 ekimuli mu mutwe okubeera nti agigira mu bannayuganda netwebuuza ani agenda obeera nga atassa eggwanga mu mbeera ekigenda mu maaso n'okuba mu kadde kano tetumanyi agenda beera nga aliyamba wadde nti ebyokwerinda omukulembeze eggwanga ayogeddeko nti tuliyaddeyaddeko ng'omumye omweru era ebyokwerinda abinywezezza nga ne ku budget egenda mu maaso n'okuba nti efuluma ebisaidi ey'ebyokwerinda oba sekita ya security bagiwadde ensimbi mpitirivu nnyo ezigenda obeera nga zikola mu mbalirira ey'omwaka guno ogw'ebyensimbi era yerinako ekinene oba otudde ebyobulamu birina embalirira ntono nnyo naye ate ebyokwerinda birina embalirira nnene naye kyewuunyisa nti bakyalemedde okubeera nti mwana tubanoonya ani agenda mu maaso n'okwagala okumalawo abanene mu ggwanga awo nekiteekawo obunkenke bungi nnyo lwakuba abasinga babitwala nga byakusaaga naye muna ekitandika mpolampola kitandika okubeera nga mwana kitulugunya bannansi nga n'ebyasembayo ntusa mwala waliwoko ebikola ebyokutulugunya abakyala mu ggwanga ebyokubatugumbula era twagenda okukomekeza alipoota nga twali kigenze mu maaso nakubeera nga kivaayo twebuuza ani agenda okubeera nga ajuna eggwanga lyattu lya Uganda wadde nti ebyokulembeze bali bakulembera bulungi ebyokwerinda binywevu nnyo mu mbeera yonna wabeerawo omukolo gwonna n'okulayirako omukulembeze eggwanga wolaba ebyaliwo nga nakisoma 12 omwezi ogwokutaano ebyokwerinda byejjula eggwanga lwoyitawo nna bateevunya buteevunya wabula ekyewuunyisa nti abamu ku bakungu mu ggwanga nga omukulu Afande Katumba abadde agenze mu maaso n'okutugumbulwa nga naye bwe bagenze mu maaso n'okubeera nga bamusasiridde amasasi agatutte ddereva we ne muwala we wabadde bikinyana mpindi okutuuka ku poliisi yagenze mu maaso n'okuba wabula ekyewuunyisa nti poliisi teyatuuse mu budde abasoose okutuuka we bantu ba bulijjo nga poliisi ate nga amasasi gavugidde eddakiika essuba mu 10 okusakuba mu twagenze mu maaso n'okwebuuzaako so nekiteekawo obungeke mu ggwanga n'okwebuuza ani agenda mu maaso n'okunyiga bannayuganda nze ndowooza bali badde bateekawo enkola eyinza okubeera nti ebannambulukufu benzuule bennyini mu bitongole ebyokwerinda waba n'abasajja engeri gye bagenda mu maaso n'okubamu amasasi n'obukodyo bwe bakozesa si bantu ba bulijjo nabadde ndabo yaliko omuduumizi ogira eggwanga myaka gye mu 9 awo omukulu amanyiddwa nga Jena Mugisha Muntu bweyavudde n'ategeeza nti ekyaviiddeko okubeera nti abantu abo bagenda mu maaso n'okutulugunya bannayuganda okubatta batendeka abamu abatwalibwako mu ggwanga erya Somalia mu ggwanga erya Iraq namwe ne batwalibwako mu nsi ez'enjawulo okuba nti bagenda okubayo kukyeyo ne bayiga okukola ebyokulwanyisa kuba si bantu ba bulijjo era mutuufu ogenda mu maaso n'okubeetegereza toyinza kugamba nti abantu batumula bannansi ne tageti ze bagenda mu maaso n'okukozesa nti amanya nti wenkuba wano mwana kiba kya mu maaso n'okubeera nti kwata omutima gw'omuntu oyinza okugamba nti muntu wa bulijjo so kitegeeza ki nti bandibanga kawukumi ayinza obba ali mu bitongole ebimu ebyokwerinda ayinza obbeera nti ali mu mbeera abamu ku bakirimu bayinza obbeera nti balina amalege bafuna ag'enjawulo ne bagenda mu maaso
okuba nti bakyenyigiramu n'okuba nti bamafia we bali abayinza okuba nti banyigira mu mikolo bigiko omukulembeze eggwanga yavaira nga bamaze okutandula Felix Kaweesi n'agamba nti agenda kubeera nti bawanise emuntu zonna mu Uganda n'ebika by'amasasi begakozesa kyokka ekyewuunyisa amasasi agabadde gagala okuba nti gatemula General Katumba amala gegamu gagenda mu maaso n'okutemula Meja Kigundu mu 2016 wayise emyaka giri 5 gyakayitawo okuva mu 2016 tuli mu 2021 bukyanga batta Mukulu Meja Kigundu netebazula nga mundu kyeva masasa kubage bakozesa ne mundu gyebakozesa yemu kuje bagenze maso nokozesa zibadde zagala okubera nga sitemula munna mache General Katumba mala ensi yebuza kyekituufu kyekigenda maso ono wetaga ibuze byamanyi nnyo wadde omukulembeze gwanga namusanyi kwidda tadde wakakiiko akaba namaje agenda obera ati mwandeka kulemberamu enteekateeka eyokunoonyereza era nga kakulebera nti kakulembera munna mache era dumbere gire gwanga kulu General David Muhoozi n'abalala wa polisi Kotho Kyora kwali namumyuka kwali kupagenda maso n'okuba nti banyonyeza n'abalala kaliko abantu abasula mu 10 abagenda okuba nti banyonyeza ne banonyeze n'amagezi kuba mundu eyemu ebanga yatta kigamba nti amasasi agako agivaamu gatta Meja Kigundu mu 2016 ate mu 2010 n'ekoma nga yagala kutta General Katumba mala ekyo kiba kyandika okubeera nga kiteko bannayuganda ku nkenke n'okubeera nga tutandika okubuzeebuza ebitongole ebikwasaganya ku kunoonyereza oba mukuno mu intelligence okubeera nti tutandika okubikubamu ebituli tekibeera nga ekitongole kikesibwa ekiri ate bani abagenda maaso n'okwenyigira mikolo so wakyaliwo ebibuzo binene nnyo era question mark ebibuzo bingi wakuba nti ansa ntono nnyo mu mbeera nga begenda maaso koose n'okubeera nga etambula naye nga bwetyo agenda maaso n'okusimatuka ekyewunyiza ekyennaku tibamugyamu esasi limu eddala esasi limu likyamulimu nti liri nabudde njogerako ko n'abasawo ne bantegeeza nti esasi ero weriri liri ku musuwa omunene tebamalaga guzanyirako era ebiseera ebisinga mala kufuna kwebuuza kuva mu bakugu ab'enjawulo abasoma ebyensonga eyo basinga bakwata ku musuwa omunene ate kiyinza ovaamu kiyinza obeera ng'ate mwana nakyo kirala nnyo so esasi erimu likyamulimu mu mubiri bakyalina okubeera nti beebuuza kubanga liri kumpi n'omusuwa omunene kati okwewala okuba nti tafuna buzibu oba tugenda mu maaso nakubeera nti ate afuna buzibu bulala kubeera nti balina okubeera nti beegendeza nnyo okubeera nti ate okutamalaga muno okusa nenga erimu bali mu gyemu nenga lyakomekereza nga mwana wattu abantu bagenze mu maaso n'okubeera nti mwana wattu babiri ebyakafiiriddemu tubazanya abagenda mu maaso n'okuba nti bayamba okubeera nti bamutambuza naye ate ekyennaku ennyo nti waliwo wa bodaboda yagenze mu maaso n'okuvaayo omwami omusiraamu n'agamba yamutwala mu ddwaliro wandibawo ebibuuzo ebitono nnyo ebiza okubeera nga bimubuusibwa era yalibadde banagala twali tukomya nnyo okubeera nga tufuna okugamba popularity gye twagala okubeera nga tufuna okugamba nti mutuufu yegwe yamutambuza General bayinza okuba batandika okunoonyereza kati yegwandi bemabega w'ebikolwa ebyo ebitemula bannayuganda kuba bakuba bali ku piki lwakuba nti ekyawukanaku zaali za MPW zaali za kikazi nezidduka ennyezi bagenda mu maaso n'okubeera nti of course bakozesa kati gwe wa bodaboda oyinza okuvaayo bayinza okubeera nti bakutebera kuba nalaba kafaananyi oba netegeeza footage producer gwagenda mu maaso n'okuterayo olaba nti abaali bavuga mutufuse ngaali tobegendeza nnyo oyinza olowooza baali ba bodaboda baali ataddeko kalifrector n'ekikofiira ku mutwe ekiraga nti yali yeekwese kisoboka okubeera nti bakozesa ba bodaboda ne bagenda mu maaso n'okuba nti ate benyigira mu bikolwa ebyo naye nga piki ezagenda mu maaso n'okuba nti zenyigira mu bikolwa ebyo kigamba zaali nne zino ezidduka ennyo ezaali za bodaboda naye ati wa bodaboda yavaayo n'agamba nti yagenda maaso okutwala mu ddwaliro munaye tomanya bayinza okukubuuza ebibuuzo byotayinza kubeera nti mwana attu oyanukula tulina okubeera nga twegendeza okubeera nga tufuna basi tetufuuka basereebu bwebitutategereka tubeere nga twegendeza nnyo n'obutageza kunoonya linnya mu ngeri enkyafu eyinza okuviiramu akabasa kubanga twogere okulembeze gwanga Salai yasobola okuba nti bategeezeza bagende mu maaso n'okuba nti banoonyereza kuba ni adde mabega w'ebikola ebyo ate n'ekyokubiri tyavuddeyo General Katumba amala n'ategeeza nti ye Katonda amuwadde omukisa ogwokubiri naye ate alina okubeera nti mwana wattu agenda mu maaso n'okuba nti naye yegattamu n'abanoonyereza okuzuula baani abagenze maaso n'okwagala okubeera nti bamumiza omukka omusu ogwatusiza n'okutwala muwala we abadde yakuva mu ggwanga erya America gy'abadde agenda mu maaso n'okubeera ng'atendekebwa obusawo era ng'abadde yakomawo ng'amaze okuba nti afuna master degree mu public health n'akoma abadde agenda mu maaso n'okukakalabya emirimu gye ku ddwaliro ery'amagye ery'ebbombo gy'abadde agenda okukakalabya mu mbeera yonna bwe tinegenda mu maaso ate n'okuba nga tiyalisimattuse ku myaka 32 nemwabeera nga Uganda yafiiriddwa omwana omugesi ate omwana agenze mu maaso n'okubeera nti ate abadde ajuna obulamu bw'abantu tugenze fudeeke tugenda beera nga tugendako mu ggwanga erya Mali kana akavubuka producer nga yaŋŋamba nti yewunya nnyo okuba nti kamusaayi muto kano Sami Goyita kafuuse ekize mu ggwanga erya Mali nga beebuuza ani agenda mu maaso n'okukawa amaanyi kutufuna ate neetegeeza akavubuka kano ka Sami Goyita kati pulezidenti eggwanga erya Mali ow'ekiseera akavubuka kano katendeke nnyo mu myaka emito kati kayita mu matendekero ag'amaanyi kyekakaza nti kagendako mu training mu ggwanga erya Bungereza mu ggwanga erya Bufalansa
mu ggwanga erya Bugirimani kagenda ne mu ggye lya America ne katendekebwa erya US Special Force kagenda mu maaso n'okubeera nti katendekebwa kitegeeza nti mwana muto myaka 38 n'obukugu bw'alina businga bajjene abakulu bali mu ggwanga erya Mali wadde nti Mali oyinza okugirowooza kuti yali badde n'abakulembeze ayinza okubeera nti mwana tubagiyambako oba bannamagye bayinza okubeera nti batebenkeza eggwanga naye akavubuka kano bakakkirizaamu nnyo olw'obutendeke ekintu okusoma kyanjawulo nnyo wadde goyinza okugamba nti okusoma abasomye tebalina mirimu ne basinga okuba abaavu naye oba oyiseeko mu ssomero toyinza kubeera nti wenkanankana n'oyo atayise wadde aba alina ensimbi wadde aba alina omukisa naye ekintu kusoma kyanjawulo nnyo kati akavubuka kano ekisinga okubeera nga kikafuulako enjawulo abasinga badde bakyebuuza ne producer yamu yakimbuuzaakoko ne tugenda maaso n'okubagana empawaawo naye akavubuka kano ekikafuulako enjawulo kasoma nnyo kusoma ennyo ne kategeera obukodyo obw'enjawulo ne bannamagye abasinga mu ggwanga erya Mali bagenda maaso n'okuba nti bakatya era bakasanga badduka buduso olw'ensonga nti katendeke nnyo kayita mu training eyeetaagibwa omuntu yenna okulembera eggwanga lya Africa okubeera nti ayitamu lwaki nga bekulembera eggwanga lya Africa oteeka okubeera nti oli solid mu nsonga zonna eddala ez'eby'obutebenkevu bwa Africa twakusibwa ku musingi wakubeera tulwanagana bulwanaganyi kwerwanako bwerwanyi jjukira ku biseera eby'amatwale nti entalo nnyingi ezaaliwo wano mu East Africa zemiza okujjukirako bw'abasoma ebyafaayo waliwo magimagi agijjukira obulungi ezo zonna zagenda mu maaso n'okubeera nga zaaliwoko buli wamu mu Africa twali tugenda mu maaso n'okubeera nga tulwana bulwanyi okubeera nga tutaguliza ku bagenda mu maaso n'okubeera nti batukulembera so kyagenda mu maaso n'okubeera nga kyongera okulanda nti Africa tulina kubeera nga twetaguliza ku bantu kati n'ebyo abazungu bagenda tebyaggwamu mu Africa byagenda maaso n'okusigalako kubanga gambye okuva eggwanga lya Mali bagenda maaso n'okufuna obwetwaze mwaka gwa 1960 mu August bukyanga bafuna obwetwaze bakaseera konna bazze bagenda maaso n'okubeera nti beewamba era gavumenti ziwambiddwa emirundi egisoba mu 5 nga bagenda maaso n'okubeera nti beewamba era gavumenti yasooka eyatandika alina kusomesa lya 22 omwezi ogw'omwenda 1960 nga pulezidenti yali Keita Modiba yali yinza okubeera mukulembeze eggwanga eryo era abazungu abafalansa bakulembera eggwanga eryo waayita emyaka gyali 8 gyokka ne bagenda mu maaso n'okuba nti bamuteekako kkubo era mu 68 ennakusomesa zaali 12 omwezi gwa Novemba bagenda nga akulembeddeko emyaka gyali 8 n'ennaku 152 yagenda mu maaso n'okubeera nti mwana wattu akolebwako kkubo era ge yamukolako ekkubo era ye munnamagye munne amanyiddwa nga Musa Traore yagenda mu maaso n'okubeera nti amuggyako era nga Musa Traore ono yakulembera ddala okuva mu 1968 era bwa 1968 paka 91 ng'agenda mu maaso n'okukulembera emyaka mwana yattu gyali 2 n'ennaku 121 zagenda mu maaso n'okubeera nti akulembera wabula ono era oluvannyuma ennyo yagenda mu maaso n'okolebako ku 1991 enakusomesa yala 6 mu mwezi ogwokusatu bwati yamukolako ku yali amanyiddwa nga Mahamadou Touré n'agenda mu maaso n'okumuggyako mu 91 n'akulembera emyaka gyali mwaka gwali gumu gwe yagenda maaso n'okulembera ono Mahamadou Touré mu 92 nakusomesa yali 8 mwezi ogw'omukaaga akulembedde omwaka gumu n'ennaku 71 n'agenda maaso n'okubeera nti yavaako entebe n'ekwatibwa Alpha Mar yagenda maaso n'okulembera emyaka gyali 10 wakati wa 92 paka 2012 ng'agenda maaso n'okulembera eggwanga paka 2022 ng'agenda maaso n'okulembera eggwanga eryo wabula Amadou Touré mu 2002 yagenda maaso n'okudda n'akola ku mukulembeze akulembera eggwanga eryo amanyiddwa nga Alpha Mar n'agenda maaso n'okuba nti akulembera emyaka 9 paka 2012 era nga 2012 Amadou Touré akulembedde bw'atyo Amadou Sanogo munnamagye n'agenda maaso n'okubeera nti yamuwamba wakati wa 2013 nakusomesa ezaali 4 2012 nakusomesa ezaali 12 mwezi gw'okuna n'agenda maaso n'okuba nti Mamadou Sanogo yawamba Mamadou Touré nga Mamadou Sanogo yali yakulemberako mwaka gwali gumu n'ennaku 15 ate bwatyo Ibrahim Keita n'agenda maaso n'okwezza obwiza jjukira Mamadou Sanogo yali awambye mu 2012 yateekebwako omunkeeko omukago ogwa ECOWAS okutakkiriza kuwamba gavumenti yonna negumukaka nakkiriza okubeera nti yateeka wansi ebyokulembera eggwanga eryo ne bateekateeka okulonda era okulonda okwaliwo ng'ennakusomezi 4 omwezi ogw'omwenda 2013 gwe gwagenda maaso n'okuvamu okulonda omusajja ono amanyiddwa nga Ibrahim Keita ge yagenze maaso n'okugibwa ku ntebe y'okulembera eggwanga mwanattu erya Mali ku nnakusomezi 18 omwezi ogw'omunaana 2020 ng'akulembedde emyaka 6 n'ennaku 349 z'abadde yakulemberako. Sami Goita yagenze maaso n'okuwamba mukama we amanyiddwa Sami Goita yakulembeddemu okuwamba mukama yakulemberamu okuwamba mukama wange nakusobezi 18 omwezi ogw'omunaana 2020 era nga mukazi ka Sami Goita yali yakulemberako ennaku 38 gw'emezi nga gumu n'ennaku nga 7
bw'atyo ECOWAS omukago gukulembera amawanga ali mu West Africa bamuteekako kasito ne bamukkiriza ati alonde gavumenti y'abantu ba bulijjo era bw'atyo n'alonda omukulembeze amanyiddwa nga Ba Doa yagenda mu maaso n'okulonda n'abadde yakulemberako ennaku zibadde 241 n'agenda mu maaso n'okugiba agenda kusomesa 24 omwezi w'okutaano 2021 okuva eyakwata entebe kati nga twogera Sami Goita yagenda mu maaso n'okulembera eggwanga eryo era ng'ennaku ziri 11 zakagenda mu maaso n'okubeera nti akulembera eggwanga eryo wabula kyawaliriza abakulembeze ab'enjawulo okuva mu mukago gwa ECOWAS okuva mu kibiina ekya African Union okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte eggwanga erya America okujja enkolagana yaayo n'eggwanga erya Mali nga bagamba bo tebayinza kukkiriza muvubuka Chwaji kubeera nti agenda mu maaso n'okuwamba gavumenti just myezi bwesi agende mu maaso n'okubeera nga yezza gavumenti era nga yetwogerera booda zonna ezingira mu ggwanga erya Mali zagenze mu maaso n'okugala nga tolina kubeera nti ofuluma nga n'obuyambi bonna amange badde bagenda mu maaso n'okuwakula eggwanga erya Bungereza n'eggwanga erya Bufalansa bagambye babusazeeko era si bakudda kubeera nti bayamba bannansi ab'eggwanga erya Mali ne gavumenti bagenda kugiyamba wabula ono Guy yamaliridde okubeera nti agenda maaso n'okulembera era ng'amaze dde okukola ne Prime Minister omujja agenda okubeera nti akulembera eggwanga eryo era ng'ono yabadde ali kudda oluvuganya mu kaseera ka Ibrahim Keita amanyiddwa nga Myanga yagenda okubeera nti agira nga abeera Prime Minister eggwanga mwanattu erya Mali ow'akaseera mu mbeera nga begenda maaso n'okubeera ng'etambula naye nga abakulembeze okuli Ba Doa yagenze maaso n'okugibwako gattako manyiddwa nga Owane yabadde Prime Minister ne Sulemani Dwakura Minister w'ebyokwerinda be bamukuba bagenze maaso n'okubeera nti mwana tubalekulira ebyokulembera eggwanga erya Mali ekyaviireko ensagga eyo okuba nti bwetyo eggwanga erya Mali omusajja ono Ba bwe yagenda maaso n'okubeera nti aweebwa entebe y'okulembera eggwanga eri emyezi 18 yagenze maaso n'okukwata kabinet n'agikyusakyusa kati Sami Goita n'amutegeeza nti okyusakyusa otya kabinet nga tusobola okubeera nti otegeezaako ate ng'enzeeko obuyinza bwatyo n'agenda maaso n'okumugyako omuvubuka yamanyiddwa nga Sami Goita n'agamba toyinza kukola nkyukakyuka mu kabinet nga temaze kubeera nti otegeezaako ekyagenze maaso n'okugibeera nga kyaviiriddeko okuba nti omusajja ono Ba yagenze maaso n'okuba nti gavumenti ye bagenze maaso n'okuba nti bagikuumutte omukono mu kibya bamugamba ati nedda genda maaso n'okubeera nga otuleka kati n'embeera eriwo wetugenda maaso n'okuba nga tutulira akavubuka kano Sami Goita amyukibwa wetwogera amyukibwa Malik Diawa yagenda maaso n'okumumyuka avuka ga myaka 38 era nga yetwogerera abadde mujere eggwanga erya Mali ali mujere eggwanga erya Mali kitibwa kyalina kya kano sina jeno kuba bajjena abasinga weebali naye akavubuka agenda maaso tugema eggwanga erya Mali akajeno era nga omwana ono amanyiddwa nga Sami Goita mwana wa munnamagye yali munnamagye eggwanga erya Mali mwana taatawe yali munnamagye ow'amaanyi mu ggwanga erya Mali era yasobola okuba nti amusasula ensimbi eza school fees ezagenda maaso n'okumutambuza mu matendekero ag'amaanyi omuli ettendekero erya Mali ettendekero erisinga okuba ery'amaanyi ery'amagye mu ggwanga erya Mali n'atendekebwa ku Joint Military School erya nalyo liri mu ggwanga erya Mali yagenda maaso n'okuba nga trainingibwayoko yatendekebwako mu gye erya Mali Special Force yagenda maaso n'okuba nti yatendekebwayoko ate bwati yakulemberako n'okulwanyisa abatujju abali mu mamuka g'eggwanga erya Mali yagenda maaso n'okubeera nti abalwanyisa nnyo mbeera yonna era ng'ejje eryawamba gavumenti eyaliko ya Ibrahim Keita yagenda maaso n'okulemberamu era nga ali ssentebe ow'akakiiko aka National Committee for the Salvation of the People ab'eggwanga erya Mali yagenda maaso n'okubeera nti abakwasikanya omwana ono yafuna okutendekebwa kuva mu ggwanga erya Bufalansa mu ggwanga erya Bungereza mu ggwanga erya Bugirimaani ne mu ggwanga erya America mu Nigeria Special Force yagenda maaso n'okubeera nti omwana ono alibeeramu nnyo n'atendekebwa bukodyo obwenjawulo okwawukanako ne bannamagye ab'enjawulo abagenze maaso n'okubeera mu ggwanga erya Mali oyinza okwebuuza lwaki omwana ono agenda maaso n'okubeera nti alina amaanyi mayitirivu nnyo ate n'amagye gamukkiriza ng'essa Africa esinga nti bannamagye abanene bajjeno bameja jeno ebiseera ebisinga beerabira nnyo amagye gano agawansi aga ordinary ag'amawanga kubanga buli gavumenti yonna ebeera mu buyinza beetonda pulezidenti abeerako atondawo ejje erya Special Force ejje eryo liba liri okumpi n'omukulembeze eggwanga era abaalifaako nnyo kati Nigeria erigatta abantu abawamu nga balaba ejje erya Mali oba erya Mali erya Mali Army eryamu lyonna ligenda maaso n'okuba nga libagatta ne bagenda maaso n'okulilisuulirira nga service tebalina kuba mu ggye eggwanga erya Mali abamagye abavaawo ne beekalakasa ne bamba gavumenti nga bava mu kambi y'ekati tebalina byakulwanyisa nga uniform tebalina emisaala gyabwe tegiriiwo ensimbi zennyini ezibasuubiza tezibaweebwa embeera gye bawangalira mu mbi nnyo ensula mbi eyaviirako okubeera nti akavubuka kano kabakumaakuma ne kaboogereza ne bagenda mu maaso n'okubeera nti mwana tukabakulembera ne bagenda mu maaso n'ogenda mu kibuga Bamako gye bawambira gavumenti ya Ibrahim Keita kati gambyeko nti mu nsi ezisinga eza Africa bagenda mu maaso n'okubeera nti beerabira ejje eryawamu ery'eggwanga ne batondawo obukundi bw'amagye
oba special force obubakuuma n'obali okumpi bo balowooza nti bubakkiririzaamu nnyo ne beeyawula kati omwata ogulekawo mu South Africa nnyingi abakulembeze bagenze mu maaso n'okukosebwa olaba ekyatuuka Gaddafi nga Gaddafi alina battalion nyingi naye Gaddafi battalion yali asinga okubeera nti awo ekitiibwa ya Hamis battalion yali ekulibwa mutabani we Hamis Gaddafi yali agenda mu maaso n'okubeera nti akkiririzaamu ng'alowooza agenda okubeera nti amukumira buyinza kati eggye eryawamu eririmu bannansi ba Libya abangi eryawamu n'agenda mu maaso n'okulisuulira nga teririna muddu zirwana tebalina bukodyo bulwanya bulungi nga erya Hamis battalion eryali kulembera mutabani wa Hamis Gaddafi yaligenda mu maaso n'okubeera nga likkirizibwamu lyokka era lyalina ebyokulwanya kyokka nga ate lyali ttono nnyo okubeera nga liŋŋanga n'asuulira eggye eryawamu era bwe baatuka okulwana lino eggye eryawamu nalo lyegatta bwegasi ku bali ne bagenda mu maaso n'okubeera nti bakubalinda special force yaligenda mu maaso n'okukuuma Gaddafi kati mu Africa bakikozesa nnyo era ne kuseera ebisinga nti ono Ibrahim Keita kye yakola yafa nnyo ku gye erimukuuma neerabira eggye nerya ordinary so nalirekera kati baatuka mu kaseera ak'obunkenke ne eggye lyali lingi erya ordinary nga bano batono era bagenda mu maaso nakwebwa mu kibuga ne begatta ku bantu ne bagenda mu maaso n'okuba nti mwana tubamwamba so mu Africa ensobi ekolebwa nnyo eyo ey'okusiira eggye eryawamu ne bagenda mu maaso n'obukundi obutono obwo obugenda mu maaso n'okubeera nti mwana tubakuuma oba okubeera nga banywereza mu buyinza ne beerabira eggye eryawamu okulifaako n'okuliwa ebikozesebwa n'obukodyo obw'enjawulo basobola nti bakuuma eggwanga so omulama ne guba nti gwafa so akavuga kano kakumaakuma bano abaali bamufuna mpola mu magye abaali basuuliddwa Ibrahim Keita ne kabakunga ne bamukkiririzaamu kati bano bajjena baali bali ebisava abaali bali mu special force bo tebagenda mu maaso nakubeera nti babeera mu kikundi kino kyovola nti magye abagenda mu maaso n'okukulembera laba nti baana bato kuba noono Malik muvubuka muto myaka giri 24 Malik omujjukira Malik ndi mukwamba okwasooka yali w'amaanyi nnyo so Malik bamukwaba bali mu kintu baana bato myaka 24 oli 38 myaka 2 kati nkwa range ey'abannamagye ali mu ggwanga lya Mali ti bonna baana bato kati abaana abato baba n'amaanyi mangi baba kyewulira nti bakyalina ekiwago nga n'abasinga basoma okugenda wala kuba noono Malik ennyini yatendeka okugenda mu ggwanga lya France n'asoma so n'olwekyo ndowooza okitegedde lwaki Africa wetuuka mu kaseera nga mukulembeza mwamulwako eggye erya ordinary litera kubeera nnyo nga lyegatta nnyo ku bantu okusingira special force that's why n'ekyokulabirako ekyaliwokko mu ggwanga erya Ivory Coast omukulembeze yaliko ng'ovudde koona aliko waliwo omukulembeze yagenda mu maaso n'okuba gero jjukira yagenda mu maaso n'okuba nti yerwanako kaawo ng'alemere mu gavumenti Alassane Ouattara yaliko naye mukulembeze Alassane Ouattara gwe yadda mu bigere yagenda mu maaso n'okulembera eggwanga eryo yali kulembera naye eggye lyasinga okubeera nti awa amaanyi yawalya special force eggye eri balikuma omukulembeze gwanga obeera balisinga omukkirizamu kati ya ordinary n'alie kati bannansi b'Abakosito bagenda mu maaso n'okuva mu mbeera ne balonda Alassane Ouattara yagala okubeera nti alemera mu buyinza ekyamuviirako okubeera nti eggye liryawamu lyegatte ne bannansi ne bagenda mu maaso n'obufugazi ekimu n'ekyali mu ggwanga erya Zimbabwe nga bamba Mugabe nti eggye eryali lolo gyali erya Mugabe yali yabaali lolo ewa Mugabe bagenda mu maaso n'okuba nti bamulwanira naye eggye eryawamu eryali kulemberamu president kati Mnangagwa n'abajja abalala nga bamanyiddwa bagenda mu maaso n'okugamba nti nedda kimala ne beegattamu ne bannansi ne bagenda mu maaso n'obasoka ekyo ne kikola nnyo ensobi mu Africa okuba nti eggye ordinary lisuulirirwa ne bakulembeza special force ezo ezireka nti ziza kubeera nga zirwana oba okulwanira ensi okuba nti balwanira president omukubeera nti bamukumira mizi kati baba tekyalina mu ggwanga erya Mali akaana kakumaakuma bano abamufuna mpola abalowoozebwako nti basuulirirwa ne bagenda mu maaso n'okuwamba gavumenti kati bebagiina mutta ne basalawo era yagaanye okulekulira yagambye agenda sigala akulembera eggwanga eryo wadde nti African Union UN yayogedde America yayogedde France yayogedde ate nga ekyamazima France yakutondeka omwana ono era France yamuguluminga nga mutufu alina okuba nti akulembera eggwanga erya Mali France bwetyo yenkola yaabwe kyova mu West Africa tendensi yakulemberako France erimu mirembe mingi olaba zi Chad zi Mali za Ivory Coast za nazo zinyenyanyenya zi Senegal mbeera yeyo tibaguluminga abakulembeze baabwe ne bajja kasika gwe bakuteeka lunaba nga tukola kye baagala baba balina okugenda mu maaso n'okakujja era bino ebyokuba nti France yenkakabiriza egambe tegenda kudda kuwa Mali buyambi byakusaaga ekikozerwa okuba nti kuno okuwamba kwa kubiri ate nga ECOWAS yamaze kuvaayo ne France yabadde esirise so bonna abaana bonna batigomya West Africa olina omumanya nti baana ba France yebawagira olaba kana akavubuka kali mu ggwanga erya Chad agenda mu maaso n'okulembera akatepi akato nako agenda maaso n'okuba nti France yekateekamu ensimbi so byonna biri mu Africa naye nga nze nkusomesa ne program yansi nga weetambula nnyo beera nga nkusomesa ebyobufuzi nga bigenda mu maaso n'okutambula naddala mu Africa nti oba toli mu musaayi gwa kinama kikubeera kizibu nnyo okulembera ensi okuleka ensi entono nnyo kuba bagikulembedde abasinga n'ensi ezimu nga South Africa n'ensi ezimu nga South Africa tuvayokeyo mu ggwanga erya Misiri embeera eriyo genda maaso n'okubeera ng'etambula yabungenge nnyo akade konna twandingenda maaso n'okulaba nga Misiri n'eggwanga erya Sudan bagenda maaso n'okubeera nti bakubagana n'eggwanga erya Ethiopia ekibalwanya yembeera eriwo ku mugga ogwa Blue Nile
gwe mugaguno okuva mu ggwanga erya Uganda kwentu wiyita River Nile beri bakutuma Blue Nile bagenda maaso n'okubeera nti mwanattu bagulwanira embeera eriwo yakuba nti mu ggwanga erya Ethiopia eyagala kubeera nti ezimba daamu eyo egenda bba esinga okuba ezimu kusinga okuba ennene mu Africa ne mu nsi yonna egenda beera nti ekwata kyamwanjo nnyo okuba ennene kati yagenda beera nga ekiteeka ku mugga guno omugga guno singa guba gugenze mu maaso n'okuba nguteekebwako daamu kitegeeza nti amazzi agadde gagenda mu Misiri ne mu ggwanga Sudan gaba gagenda mu maaso n'okuba nti gakenda jjukira Misiri wadde ndeeza okugamba ennaanidde ssemayanja omunene naye amazzi agali fresh amazzi ge bayita fresh water gava mu mugga guno ogwa Nile ogukulugusa ne guyita mu ggwanga erya Sudan ne gugenda mu ggwanga erya Misiri kati Misiri eraba nti ebadde erina amasannyalaze geefuna jjukira ensi eziri mu Africa mu mamuka ga Africa eba ziri mu ddungu teri mazzi era Misiri ebadde efuna nnyo mazzi agava e Uganda yatuuka n'okuvaayo nejja mu Uganda okubeera nti egogola ekiddo ekyakigenze maaso n'okweyibwa ku nnyanja yaffe eya Lake Victoria ekyakigenze maaso n'okubeera nga kyefa era endagaano nnyingi nnyo Misiri zeevaawo n'okuba zeekoze ne Uganda ku nsonga y'amazzi ye Misiri emanyi omugaso gw'amazzi era amazzi agabadde ekozesa ku masannyalaze mu kufukirira ate ne bannansi bennyini okubeera nti banywa ku mazzi ago n'ensonga gali fresh okitegeera gyekimina eggwanga erya Sudan era yembeera ye Misiri Sudan nayo nsi ya ddungu okitegeera embeera amazzi gadde bafuna gegana amazzi agadde va mu mugga guno ogwa Blue Nile oba gyoyinza okuyita River Nile kati Ethiopia kyagala okukola yagala kugula amazzi gano aga Blue Nile gagende mu maaso n'okuba nti ye gateekako daamu ennene juka daamu lwebeera ennene juka yagenda okubeera ng'esinga okubeera ennene mu Africa ne mu nsi yonna kitegeeza ddala amazzi agenda mu Sudan ne mu ggwanga erya Misiri gaba gagenda kubeera nti gakendeera muzukulu ono amanyiddwa nga Abdul Fattah el-Sisi gateko Prime Minister eggwanga erya Ethiopia Ahmed Abiy n'omukulembeze Hamdok w'eggwanga erya Sudan bakyaganye okukkiriziganya Sudan ne Misiri bakkiriza kimu Ethiopia Ahmed Abiy agambisiwa kubeera nti akkiriza kubeera nti alemesebwa okubeera nti akola kyayagala wabula wiiki eno genda mu maaso minisita w'ensonga z'eggwanga mu ggwanga erya Sudan amanyiddwa nga Yassa Abbas yagambye bo bati bagenda kukkiriza kubeera nti Ethiopia egenda mu maaso n'obafutubalako egende mu maaso n'okubeera ng'ebaggyako amazzi bamaze ebbanga ddene nga bagenda mu maaso n'okubeera nti mwana wattu bakozesaako ate nga bagenze mu maaso n'okubayimirizaawo mu mbeera nga begenda mu maaso n'okubeera ng'etambula era nga wiikendi egenda mu maaso eggwanga erya Ethiopia n'eggwanga erya Misiri bagenze mu maaso n'okukolamukko okwegezaamu byokulwanyisa era nga okwegezaamu ku byokulwanyisa nga kigambibwa mu ku basomi b'ebitabo era bagenda mu maaso n'okutula ensonga ez'embeera eno eriwo kigambibwa nti bano bakikoze kubeera nti batiisatiisa eggwanga erya Ethiopia lirikirawo okugenda mu maaso n'okuba nga likola ekyerikola ekyokwongerayo mu maaso n'okuba nti bazimba ddamu juka Ethiopia ng'eyita minisita waayo avunaanyizibwa ku nsonga ez'amawulire minisita waayo amanyiddwa nsonga z'amawulire amanyiddwa nga Bekere bagambye bosi betefutefu kuyimiriza mirimu gyabwe gyakubeera nti bazimba ddamu era mwezi ogw'omukaaga n'omwezi ogw'omusanvu baagala egende mu maaso n'okubeera nti mwana wattu bamaliza batandika okukola ku ddamu eyo egende mu maaso n'okumalirizibwa ekibiina ky'amawanga amagatte ne World Bank bemu kuba bagenda mu maaso n'okuteeka ensimbi mu ddamu eno nabo bakyasobeddwa ki ekyokukola kuba bagitaddemu ssente nnyingi baagateekamu ssente nnyingi eyongereko ku muwendo gw'amasannyalaze mu ggwanga erya Ethiopia ne mu Africa naye kyewuunyisa nti eggwanga erya Misiri n'eggwanga erya Sudan bakyagaanye era gabe beegesezaamu ku byokulwanyisa eggwanga erya Sudan n'eggwanga erya Misiri nga bagala singa Ethiopia ogezaako n'okuteekatantala n'oteeka ddamu ku mazzi amazzi n'ogadaivatinga negera ogujje waffe mu bungi tugenda beera nga tukolako jukira Misiri malirivu nnyo okubeera nti enganga omuntu yenna azanyidde ku mugga ogwo wa Blue Nile kuba gwe bayimiriddeko gwe bajjako amazzi agali fresh era asala omusajja oyo Fattah el-Sisi si wakuyisaamu maaso yakakasa dda n'agamba nti omuntu yenna anaageza kubeera nti ayingira mu interest ez'eggwanga erya Egypt wakubeera nti agenda mu maaso n'okubeera nti mwana akolebwako minisita omwagizi w'eggwanga erya Egypt amanyiddwa nga Tamal Lamar El Rafina yategeeza nti bo beetefutefu nnyo okwenganga omuntu yenna n'agezaako kubeera nti alemesa interest yonna eza gavumenti eggwanga erya Misiri Sudaani omu ku abo badeputy kubamu ku bakulembeze mu ggwanga erya Sudan Abdallah El Bashir yategeeza nti nabo bakoze okwegezaamu ku byokulwanyisa nga tebalina kigendero kya kubeera nga batiisatiisa eggwanga erya Ethiopia wala Ethiopia bagisabye egende mu maaso n'okuba nti ekosa okugoba enjawulo okulaba nga tesisonkoleza ggwanga lya Misiri n'eggwanga erya Sudan ku nsonga ez'amazzi ago aga Blue Nile wamwe ne mu Uganda gye muyita River Nile eyaliko munnamagye aduumira eggye eggwanga erya Misiri amanyiddwa nga Major General Nasir Salam yakasiza n'agamba nti obubaka obw'okwegezaamu n'okubeera nga tuwawula ebyokulwanyisa byaffe tulabira eggwanga erya Ethiopia obuteetantala kubeera nga litweŋŋanga
n'okubeera nga bazimba ddaamu eyo genda maaso n'eddaamu eyo egenda okuba nti ekendeeza omuwendo gw'amazzi agayingira mu ggwanga eryo mwanattu erya Sudan n'eggwanga erya Misiri. Kata Elisis gyerabula n'agamba nti singa Ethiopia egezaako kubeera nti erinnya mu interest zaffe tujja beera nga tugikuba. Awo ne nagendedde ne nkulaga baada abakyasize okuba bannaggadde lwaki Ethiopia n'eggwanga erya Misiri eggwanga erya Sudan bonna bannantameggwa mu Africa mu nsonga z'okulwanira kuba nti ate oba ogenze mu maaso n'ogeraganya n'asinga amaanyi mu Africa nga ne mu nsi yonna akwata kifo kya mwenda eggwanga erya Misiri ly'amaanyi nnyo kyobula ne wano omutalo lwabadde Gaza nga Palestine balwanira ekitundu ekyo eky'e Gaza ne West Bank ne Israeli. Misiri we yazze neyingirawo Israeli yawuliriza mangu kwata kyagenze mu maaso n'okumusaba ekyokulekerawo okubeera nti atulugunya bannansi era Misiri yagenze mu maaso n'okuuma omuto muteeseganya ezokoma kintu kigwa kitta bantu ekyali mu kitundu eky'e Gaza ne West Bank. Ti Misiri mu Africa esinga okuba ey'amaanyi mu nsi yonna ekwata kifo kya mwenda kitegeeza nti Israeli emanyi Misiri kye ki ate nga n'ebyafaayo bya Misiri ne Israeli bwe bitunulidde birina ebifaanaganira oba ogenze mu maaso n'okubageraganyaawo bonna ate nga Misiri n'oba otunulidde kala zaabwe zifaananya abasajja bali aba Middle East oba ogenze mu maaso n'okubatunuulira era nga Misiri erina ejje eryamu abali active bali ebitundu bali active bali emitwalo giri 34 abannamagye abali active abaliwo naye nga abali mu reserve giri emitwalo 43,8 be bannamagye abawamu wabula nga oba oligase negira wamu abasirikale bayina bali emitwalo 7,7 kiraga nti ejjira eggwanga eryo mwanattu erya Egypt esinga okuba ery'amaanyi ajira ekwata kyakubiri mu nsena kya 28 South Africa wala kyakusatu mu nsena kya 29 eggwanga erya Nigeria ekwata kyakuna mu nsena kya 2 eggwanga erya Angola likwata kyakutaano mu nsena 5 eggwanga erya Morocco likwata kya 6 mu nsena 5 Ethiopia ekwata kya 7 egugula n'eggwanga erya Egypt Ethiopia ekwata kya 7 mu nsena kya 6 DR Congo kya 8 mu nsena 7 Sudan kya 9 mu nsena 7 Libya kya 10 mu nsena 8 ate mpozi Tunisia kifo kya 11 mu nsi yonna kya 1 Kenya n'ekwata kya 12 mu Africa mu nsi yonna kya 4 Uganda n'ekwata kifo kya 13 mu nsi yonna mu kya 13 mu Africa mu nsi yonna n'ekwata kifo kya 6 nkulaze ezimu ku nsi ezisinga okubeereza amaanyi nga bigenda mu maaso n'okubeera nti mwanattu bitambula kyenyiza okubeera nti kuddamu Shamira mbuuzizza Shamira aŋambye ndi extraordinary jaki kibuzo kyabuuzizza wano producer kyagenze mu maaso n'okubeera nti ampa Zamzam agenze mu maaso n'okubeera nti nateredde dda Zamzam asiimye Zamzam bambi bale kubeera ng'otamba naffe Jamira n'abatanzi bale kubeera nga kwoli Yasmin naye Binit Hafidh naye kwali we bale kubeera nti kwoli ate mpozi Zari Hope oyo n'atugoberera nnyo Zari Hope osiimye we bale nnyo okubeera nti banaye kwoli ate mpozi Shamira naye era waneno mulaba era ogenda maaso nakubeera nti osiima Katumba Benjamin we bale kubeera nga kwoli ne Aisha Muwonge hajati Aisha Muwonge mwanattu we bale kubeera nti mwanattu kubeera nti kwoli ambuza opposition ya Uganda eri bubi bwatu bagenze mu maaso n'okugamba opposition kituufu nnyo ekyatukubye nnyo enkikwe wano municipal y'Erubaga badde balonda speaker Baziira Swaba Musa Baziira era nga badde speaker ow'olukiiko olulwa abadde lukubizibwa Joyce Nabbosa kakati era yazzeemu wanagenda maaso n'okumamega nga Nupu erina abaka 64 nga NRM erina 10 obujjukira Baziira Musa Swaba yalina abaka NRM erina abaka 10 ne FDC bali mu 3 naye kyewunyisiza nnyo ate ne Makinde kyabaddeyo n'emitundu ebisinga se buli omu yeebuuza Nupu ekoleraani opposition ya Uganda weeri inawuko embozi nali nseteeseteese producer alina ngamba sogiro kiira naye njagireeta mu maaso awo yengenda okubeera nti mbaleeta kuba nze ndiwo kubeera nga kuganya bino bamwe bali kumambi Shamira kambadde mu Shamira bali kubeera nti kwoli bambi bazamuzam Jamira n'abatanzi Yasmin we bali kubeera nga kwoli Zari Hope bambi bali nnyo Jamira mwe bale Kato Benjamin ne hajati Aisha Muwonge bali kubeera nga kwe muli nenga cheche opposition mu Uganda kirabika kizibu nnyo nabagamba wano nti opposition mu Uganda buli omwana onya kiwaliira buli anonya wakakulira ensimbi agende maaso n'okuba nti yeegaggawaza era ensimbi zayisinga nnyo mu kulonda speaker olukyezo enkiiko ez'enjawulo ez'amagombolola eza municipal n'ebibuga ne tewali kyakukola kubanga ensinjavu ey'obufuzi bwa Uganda ebyakusibwa ku musingi gwakwagala kulya era nze neewunya nnyo abalonzi gwe bakuba essasi mu kugulu gwe bakuba emigo n'okusiba olw'omuntu gw'olonzi atagenda kujjukira nga tagenda kubeera nti ekkusa yekka ebyenjawulo ekiriwo nti bano abantu betulonda mu bisanja eky'emyaka 5
ebagenda maaso n'okufunamu gwe tofunamu myaka 5 bebafunamu omusala guba gugwe allowance uwe emotoka ye abasigale babe negwe omuntu yamulwa tolina kyofunamu osigala tolina fees tolina simbi za rent ogenda kubeera ng'osula ne olwalo inogenda mu ddwaliro bakucharging ne bakusiba okujja kiba kizibu nnyo kuleka ng'ayogedde so bingi nnyo lwakuba nti wenjogera bwe temuyinza abamu bayinza okunyiiga n'ate abantu bemulonze bebaganyirwamu nga bo ne famire zaabwe wabula gwe toganyiramu nga n'abasinga mwalonda ababaka bwe batuuka okugenda okulayira yatwala famire ekitega nti si kibi kubanga omuntu naye yagalisa naye kiraga nti waba era n'ensimbi ezigenda okubeera nga zijja zigenda kugasa abantu abo yali nabo famire ye n'abantu abatono bye yagenda mu maaso n'okulonda era sijja beera nga sike wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabula agenda maaso subscribing nga channel ya TV Uganda ginoonye kweri era ogende Facebook ononye program zino zonna kweziri tugende mu maaso n'okukwatagana tulina enteekateeka okubeera nga twetoma omukutu ogwamu tugenda okubeera nga twogerera naddala gwa WhatsApp nga mwenna abagenda mu maaso n'okubeera nti mulaba nnyo n'okwagala nnyo program eno esinga bwetambula tugende mu maaso n'okuzigana naye mbavudde ku mpewo kuba nina eddakiika ntono nnyo so okusigala nga twogerezeganya n'ombuuza kyonna kyagala okubeera nga akubuuza nine producer nga tunimuteekate kuba nga tweta WhatsApp eyo tugenda okubeera nga tuwuliziganya mu mbeera yonna ombuuze kuba mba n'akadde katono nnyo toza beera nga ombuzaamu era producer abandaga sign ziba zinzita busi nate nina okubeera nti munaye mukkiriza olw'ensonga nti munaye yamanyi kye tulina okubeera nga tukola n'okubeera nga tutambula sigenda beera nga sikano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigale Saturday ejja ssaawa 11 mweraba.